Nebaza abazise bonna abazise mu mutima omulungi nga tebazise lwa sympathies ngani azisola simba lwa nsonga ki nina abantu benalabe nga bakola posti bakola tilt bazzo kuziika for nothing ngani bobanga obadde toyagala maama wange nga gwe omwe yamuviideko n'okujja okufa ojja okunzikirako byebiki akola mu department kimu y'abantu mute mazima jeno tukatangaze akola mu department kimu bantu abafa nagamba mazima nayo nagasigalako omu nja kusigala ngamba wangula recent mabegako mwenna mwalabe statement ya Gravity saga jogerako kubana kati enkabya bwe yabadde akola statement yagambye nti maama wange yansaba 5 million ne mugamba maama sirina sente n'ebivulu byonna byansaze ndi mabanja naye ne kali egende yuga ndi mukulwana kulama nga ntereza kaliya bali mukunwana maama we yamugamba nkoze ntya nange okujja nwane alwanireko mutamu nwane kali yekoleki njagala abantu abatufuma bategeere kye tuyitamu bategeere obulamu bwe tuyina bategeere tuli pillars of family tuyina ebizibu byaffe ng'abantu mwakuba Gravity temakoma mukuba Mickie Wine namuteekako n'ekivulu oyo aludde mu bwapukami nga talonkinga nga nako still ayimba emyaka gyonna kwatanzeka upcoming January to December aba abantu mwabafuna because of Gravity because of fitina ne futwale mulina n'obubibwa mwe bwana mmwe mwenna mu bwana obujjonkezi mmwe ne muteeka Gravity ekivulu bwe mwateeka ku Gravity ekivulu temwakomaawo mwakola post ezimuvuma from day one ne kyamusala mwasigala mu muvuma mama wali omusubira kwa kimwe mwavideko mama Gravity okufa gwe rutale onkulabula musajja go jana tuko kubanga tukyasa kwegatta ku yetonze Gravity okwatota Bible ya Katonda n'olayira kuba umba tutu abaziri batasana kusasula mitwale biri mu Sena hotel simanyi mu Afrikana katebe biziringu we kutondera ate miwulenge ekyasoya nakwebeza we jiwunye kwa tabana bana kuna baba ine nsekere tebalina de 15 basawe saswa ekivulu kyo David Utalo okwatota Bible ya Katonda n'olayira Bible no wali batagala kugana mu 7 kumwenna mwabatunula mwenjala beruma ola mubadde musabanza muwawuzo omuli wano mwenna mwagala mboche kati watenga gale ndi kutwala mu 7 oba nze nga wokyogedde mwagala kunsaba constitution ikkiriza nti buli toyina byongamba mu bombo clock xpotv to the world ize 12 day kitwa kya mukama naye kyannaku nnyo kyanaku nnyo njagala kulisaayo abasobodde okugenda okuziika n'abambeereddewo nebaza nnyo President w'eggwanga His Excellency Kaguta Museveni nebaza nnyo Mama Fina yavudde n'atuwa ssente ez'okutuyamba lwakuba nennyamiddemu nti Mama Fina ssente zeyatuwadde ate nenabbanja zeyatuwadde kyanaku anyway kyanaku Mama Fina mwebaza nti atwagadde mu bulungi ne mu bulamu ne mu bufu atubeererawo abeerawo talina kifo kyonna kyalimu simanyi lwaki tebafunayo ministry y'abantu nga tebasomye nnyo nga Mama Fina ne bagimuwa lwansonga nti wadde alina ministry y'abasawo abaganda Mama Fina mugeyagala ne bapasita singa bapasita nga 2 wano abali mu ggwanga tokubye nnyo kuba ziri section ndala sinnakuba bali owamyoyo bya buwangwa naye anti bali ojja boogerako nga betwandyabe nga abasukkulumi kubanga aliwo omwoyo n'owoba obuwanga byanjawulo naye abeerawo mu buli mbeera yabaddewo ng'ate tali mu ggwanga ali Canada agenda kola ku mwana we gyasomera naye yabadde atusindikira buli kimu ssente ezizimba kyaki Gravity kyekiganye emmere eryetya kesi kubulako ki blabla mwebaza nnyo Mama Fina thank you so much obale kwagala abantu ate era nebaza omukyala gwe bata Amelia Nambala yabaddewo from day one bagambye yakwadde ne kaali futi anze sikyawe bali futi awo nebaza Katonda nti level nagivaako ekyokuba ewali futi ekyo nakimala kuba n'amafuta munnange genvuga malala bwoba oyagalayo olumu ojjanga nenkwayo kafulu tanka kati kokkiriza ngenda kujjanga ojjanga nenkwa kafulu John nakwokedde mu kamera John nakwokedde mu kamera waliwo n'akimanyi nti nakwogeza waliwo n'akimanyi kati oyo gwayita full figure waliwo n'akimanyi nti nakwogeza nakwokedde mu kamera kati oyo gwayita full figure kati oyo so mu byonna kyenjagala okunyonnyola nti ekyokufumitiza kya muntu level yange tebakyagiwa lifuti ekyokubiri nti abagagga kwagala n'abaavukologangana bwe tugamba nti tuvuge emmotoka ki ojjeyo jipu ojjeyo ki
era tugamba mmero kikaje tugenda tulamu nga twegazanyiza mwe tunafuuyira mwe tunanywera biki mwe tunalira biki nga tewali atugambako ndi tutambule nawo kina basekala ffe babiri nti yetujeyo jipu genda vuga ki ba divorce bajja VTs bajja tezatuuse ezo tezisobola kutuuka avuga suba nete yandituuse anyway mu byonna nebaza omukyala Mary Nambala nebaza Queen Shiba Kalungi yabadde wateyawetuweereza sente milioni emu naye nga waali nnyo webaze ne ku Mickie Wine okubira essimu buli dakiika akuba Gravity yali atya mogena naye mumpe njogena naye something like that nebaza Dr. Jose Camille nebaza Idrisa Musuza Kenzo yomu kuba alita Gravity from day one nakati akyali naye era nebaza ne Sweet Kid yomu kubandaga Gravity nentandika okutambula naye ne mutama ne mwange bivulu ne mwange emirimu ekyala nebaza nejja kwebaza aje anona mbiru nebaze kasani kusasira nebaza abazise bonna abazise mu mutima omulungi nga tebazise lwa sympathies ngani yazisolwa simba lwa nsonga ki nina abantu benalabenga bakola posti bakola tweet bazzo kuziika for nothing ngani bobango obadde toyagala maama wange nga gwo omwe yamuviideko n'okujja okufa ojja okunzikirako byebiki akola mu department timu y'abantu mute mazima jeno tukatangaza akola mu department timu bantu abafa nagamba mazima nayo nagasigalako omu nja kusigala ngamba wangula recent mabegako mwenna mwalabe statement ya Gravity saga jogerako kuba nakati enkabya bwe yabadde akola statement yagambye nti maama wange yansaba 5 million ne mugamba maama sirina sente n'ebivulu byonna byansaze ndi mabanja naye ne kali egende yuga ndi mukulwana kulaba nga ntereza kaliya bali mukunwana maama we yamugamba nkoze ntya nange okujja nnwane alwanireko mutamu nwane kali ekole ki njagala abantu abatufuma bategeere kye tuyitamu bategeere obulamu bwe tuyina bategeere tuli pillars of family tuyina ebizibu byaffe ng'abantu tuyina gye tuva ekyo kikulaga ki singa mwakuba Gravity abana bakuba Gravity nga bonna bali ba NUP ani aletera Gravity omukuba ye oba abantu bava from nowhere bamukuba no matter what mwakuba Gravity temakoma mukuba Mickie Wine namutekako n'ekivulu oyo aludde mu bwapukaminga nga talonkinga nganako still ayimba emyaka gyonna kwatanzeka upcoming January to December takolanga nako concert filimbi ekivunde kijjula ngeno olugoge yasamye bweti aba abantu mwabafuna because of Gravity because of fitina ne futwale mulina n'obubibwa mwe bwana mmwe mwenna mu bwana obujjonkezi mmwe ne muteeka Gravity ekivulu bwe mwateeka ku Gravity ekivulu temwakomaawo mwakola post ezimuvuma from day one ne kyamusala mwasigala mu muvuma mama wali omusubira kwaki mwe mwavideko mama Gravity okufa omwana yagambye nti senga esente yakola eddwaliro mama yandifidde mu ddwaliro nti mwe mwavideko mama Gravity okufa mmwe kennyini ate kati mujja okuzika munonya sympathies mama wulire it's okay no, yes nabala basibere bafa ekyokufa kyabuntu ekyokufa tetugenda kukigaana but walibeerawo causes ezijja yes nga kikiretedde omuntu okufa osinzira ku statement nvudde ku statement abantu bangi bafa bulijjo naye waliwo cause ereeta okufa kw'omuntu nti gundi yagudde mu accident ebeera cause ya accident nti gundi amaze mulaga emyaka 8 yava ku baana bano abattakalya ya mutabani we bavuma mutabani we yagita atya yajingizamu ebyobufuzi omanye okutegeera si kwabuwaze Gravity talina kibiina kyawagira ate alina n'eddembe ly'okuyimbira Nabbanja ba Museveni naye bw'oba olina ssente muyite naye mmwe mulina obuzibu mmwe naddala mmwe abawumba tuutu ndaba omutwe gukulinga engalama y'amanda mmwe mwezira muntu agamba nti awagira Museveni n'ayimirira ku mazima oba ku kyayagala let me tell you something muno mu nsi buli muntu alina choice ekintu kye bayita choice oli muto bova ku choice buli muntu alina eddembe semateeka mu kawairo article 17E kagamba nti buli munnansi waddembe era waddembe lye okuwagira ekyo kyayagala oba okuyimirira ku ekyo njagala ogende osome article 17E nkuwa semateeka ndi kusemateeka njagala nsomesa bana bawumba tuutu bana baziringu newayo basomesa nze bwobanga owagira kibiina kino owagira mawu njagala nkusanga ombongeko nange muwa Museveni kugambe yes mawu ali atya nawe mbuze ndi Museveni which is okay but mwezira muntu kumulaba nti yayimbiddeko gundi guba lutalo mwezira kulaba nti omuntu ayambadde olugwe lwakala kati ekivumya lutalo kiki gwe lutalo nkulabula musajja gwe jana tuko kubanga tukyasobola kwegatta ku yetonze Gravity okwatota Bible ya Katonda n'olayira kuba wumba tutu abaziringu batasana kusasula mitwalo 2 mu Sena hotel simanyi mu Afrikana kati ebyo biziringu we kutondera ate miwulenge ekyasobola nakwebeza we jiwunye nko tabana bana kunaba balina ensekere tebalina adde 15 basobola sasula ekivulu kyo David Lutalo okwatota Bible ya Katonda n'olayira
Bible no wali batagala kwogera na Museveni kumwenna mwabatunula mwenja beruma ola mubadde musabanza muwawuzo omuli wano mwenna mwagala mboche kati watenga gale ndi kutwala Museveni oba nze nga wokyogedde mwagala kunsaba constitution ekkiriza nti buli toyina byongamba mu bubombo clack basebo ne banyabo jeno bwato bwawunzise munkuseera batanyala mu kyakibuuzo nga watugambye nti constitution ekkiriza buli omu awagire kyayagala nabo agambye bakamaabe nti constitution ekkiriza buli omu okuwagira kyayagala abaana ba NUP baleme bakwata babate kuba nabo bakkirizibwa okuwagira kyebanda baba basazeemu tayagala kuwagira Bobi Wine amuwagirwa kyatebo bakwatibwa n'okuttibwa ne battibwa ne basibibwa. Anyway, tuyitidde bwitizi katuvaano tubatuseko story y'ebintu ebibaddewo beera ku xpotv tovaawo tusinkane mu story eziddako. xpotv to the world.